balina omukolo ng'omukolo gwa ku lwa mukaaga omuwala bulijjo abadde yeevugira mu mmotoka ye n'agenda ku bizinensi ye n'atambula nga tatambula ku booda naye omuwala olunaku lwe yalinnya booda n'agamba nti bannange kangende be kwemaliriza amamotoka kangireke owa bodaboda we yeekangamu omuwala ku booda baliko abantu aba nga kuliko omugoba wa booda avuga nga kuliko ne mukwano gwe emabega era ow'emakkati booda we yagwa emmotoka gwe yalinnya n'afa. Omwala bamuziika eyo Mbalala. Libadde wano just of recent last year. Oh my God. Omuwala ng'omukolo gwe afa mu wiiki eyo ng'etandika ng'omukolo gwe gwa ku lwa mukaaga. Mu ddwaliro. Omugole mu ddwaliro teyabandalayo na nnaku ziwera 2 ayinza okuba yamala essaawa nga 38 nassa ogw'enkomerero. Neteebereza omukyalo oyo singa omukolo gwo teyagukola singa ne kati akyali mulamu kubanga yali alina ebbaawe ennaku zino tukikozesa nnyo nti mu bufumbo bwa kawundo kakubye eddinisa nga alina ebbaawe bazadde n'abaana 3 nga batambula bulungi era nga bakulaakulanye mu kwagala okugenda mu bazadde n'okubawa essanyu ly'amalembo maziga gante mwe mwava amaziga g'ente abayina era essaawa zino abasanyuka bo munnaabwe ng'ali mu ttaka b'essaawa zino munnaye bali mu kuyunya. Kubuuzaako omulabi wa Brown Skin Events webale nnyo gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Amannya agange nze Nambazira Nahid akubuuzaako ali ku ssimu yo oba ku screen yo. Webale nnyo byonna bye waakakola olunaku olwaleero webale okuba nga mu channel zonna osazeewo olabemu eyaffe. Brown Skin Events mwebale nnyo mwenna abatufollowinga abalikinga abasubscribinga yonna gye musinziira mu nsi ez'enjawulo. Tuba recognizinga tusiima mwebale nnyo obudde bwammwe n'edata wammwe gwe muteekamu okutulaba. Olwaleero wano wentudde ninawo omukulu mulungamya wa ku mikolo mwogezi wa mukolo obulungamya n'okwogera bibiri byanjawulo naye ye kennyini agenda tunnyonnyolamu enjawulo weegwa tweyongereyo n'ebintu birala tulinamu emiramwa amalogo agali mu mikolo kwanjula naddala ne mu mbaga bitera obaamu ennono ezisuuliddwa abantu ngaffe of course sijja kwejjamu kuba ffenna tuli bavubuka ab'omulembe guno omutebi tusudde nnyo obuwanga bwaffe ne tuteekawo nnyo eddiini ne we naali kiyise naye agenda tutangaaliza yeeyanjule n'okweyanjula mwebale nnyo mwebalire ddala ssebo weyanjuleko eri abalabi baffe. Kale nkulamusizzaako nnyo gwe wenna atulaba wano ku Brown Skin Events ate era nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo Juki Joseph lyerinnya ndi munnamawulire ate ndi mulungamya w'emikolo era n'omwogezi ow'emikolo ennyama. Mwami Njuki leero osazeewo ojja okwogerako n'abantu ng'olungamya ku bintu eby'enjawulo naye ng'osinze essira we tulitadde kubanga ku mikutu gyonna emigatta abantu gye twayise social media saawa zino post ezigenda mu maaso ez'abagole abasinga they are complaining about biki ebibaawo ng'emikolo giwedde baani ababaliddemu enko biki ebibabaddeko ebiri abnormal oba betwaliyise magic kati gwe ng'omuntu ali mu mikolo wakati gw'okyogerako ki bivaawa lwaki abantu baggyeyo nnyo enjala kweno generation yaffe ate ngedde era n'emikolo gy'abangawo. Okusooka kwa byonna nja kuddamu era mbulamuseeko ate era ntandike n'ekigambo ekigamba nti omukisa gw'omuntu guba mukisa newankubadde nti wabeerawo agezaako okugulinnyamu era ebiseera ebisinga abayizi bagirinnyamu abamu bawangudde bafuuse successful abalala tebawangudde. Emikolo gino gyanjawulo mulimu omukolo ogw'embaga mulimu emikolo egy'amatikkirwa kati ng'abaana abali mu kutikkirwa essaawa zino tulinamu emikolo n'egyokwanjula mubeeramu n'emikolo egy'okuyingira ennyumba mubeeramu emikolo egy'okweyozayoza nti maze emyaka bwe giti nga
ndi mubuweereza buno mubeeramu emikolo egy'okweyozayoza emyaka oli gy'amaze mu bufumbo kale emikolo mingi bw'ogattagatta naye entandikwa tulina kutunuulira nnyo ku mikolo egy'okwanjula ate nitudde ku mikolo egy'embaga ye tumalirize n'emikolo egy'amatikkira n'emikolo emirala egigwa mu kkowa eryo. Bw'oba ogenda ng'oli muluŋŋamya ng'ogenda ku mukolo ogw'okwanjula ng'ojjidde mu bako obeera ogenze ku mukolo gwa kwanjula. Bw'oba otudde waka obeera oli ku mukolo gwa kwanjula kubanga omusajja ajja kawasa y'abeera agenda okwanjulwa. Ffe gwe tuyita omugole omukyala y'abeera agenda okwanjula ng'ayambibwako sengaawe mwannyina wa kitaawe amukomba enziro ku mabega. Kale nabwe kityo ogenda okulaba nti emikolo egyo bwe gityo bwe gitambulira. Era emikolo gino egy'okwanjula n'okwanjulwa gyatandikibwawo era gyasimba n'omusingi ogw'ennono n'obuwangwa. Bwe njogera ku nnono n'obuwangwa abantu abamu bayinza okukitwala ng'okusamira, abantu abamu bayinza okukitwala nga amalogo. Naye bwe njogera ku nnono naye njogera ku buwangwa, I mean culture and norms. Omuzungu ajja kujja that it is our culture to kneel while greeting people. Nti kiri mu mpisa yaffe okufukamira nga tubuuza abantu. Kale ekyo tukiyita kya buwangwa oba ogiyinza okugiyita ennono, ennono yenneeyisa. Kale y'ensonga lwaki tugamba nti emikolo gino gyasimbulizibwawo. Omuzungu nga tannajja mu myaka 2 gye tunatera okuweza tetwalinawo mukolo gwa kugatta mu mbaga. Walingawo okukyala na kwanjula. Twafunanga okutegeezebwako eri ewa mwannyina wa kitaawe w'oyo omuwala agenda okwanjula omusajja mu luggya lwe gwe bayita ssenga. Bwe twamalirizanga olwo ssenga yawaaba olutabaalo tata yaluyitangamu n'alukkiriza ne tugenda naddala mu mukolo ogw'okwanjula n'okwanjulwa. Kale emikolo gino olumu tegyafulumanga n'abweru era nga omwana we yajjanga okuzaalwa teyasookanga kuzaala mu luggya, yazaalwanga mu nnyumba. Era we wataalingawo obusobozi olumu tebaafulumyanga na wabweru. Abalirwana abajjanga okuyitibwa ku kyalo bonna baabangawo naye abatasobola kuba nga obalabanga bantu batambula nga basiibula. Tulina akanyambegerege ennaku zino oba ensangi zino nti osobola okubeera Kapchorwa ne weegomba omuwala ali na kapiripiriti. Nsobola okubeera e Masaka ne neegomba omulenzi ali eggulu. Omwegomba otya nti tuli ku mutimbagano, tuli mu digital migration. Kale kati ebintu ebimu ebyo we bizze bigenze bikkakkanya nnono. Naye kangende ku nsonga. Lwaki emigozo lino n'ebizibu bituuka mu mikolo gino? Okusooka kwa byonna gwe Osita nkyaza olunaku luno olwaleero mukyala Nahid. Mukyala hu? Nahid. Mukyala Nahid. Akyaza olunaku luno olwaleero. Ojja kwesanga nga olina mukwano gwo gw'otambula naye. Nga ye gwe Nahid. Tuyita ba best friend. Nga waliyo ne Nabiira. Mubeera ku musaalo mwenna. Musaala mwenna. Saba ffenna n'ebitwagala okufuna. Juma ku Lwokutaano mugenda mwenna. Yasaluna mwagisoma mwenna ne mugimaliriza. Kwagamba ng'omukwano ogwo mulina gwa nsibo. Kale olumu ku mmwe nga mulina omukwano ogwo omu kimulowoozesa nti oba olya tunaafumbirwa ffenna. Oba mwenna mulina ofuna ebintu achievements mulina zifuna wamu. Nti n'emikisa girina kutambula nga giri gitya
Giri tutandika no kumbiri gwaffe. Mukama Katonda yatonda omwanvu naki? N'omumpi. N'atonda omweru n'omuki? N'omuddugavu. Nakuba ennaku zino abamu bagezaako okukyusa endabika yaabwe. Bakyusa beeyiwaako. Kitegeera. Kakati Mukama Katonda n'agamba aizo tukimalira omuntu namukweka message nnyingi gye namutondera ku butonde. Naye njagala yeepime yeerabe. Ndikala mba natonda omumpi n'entonda n'omuwanvu naye oli ajasigala avuma munenze ndi muwanvu ate gwe oli mumpi. Naye kya butonde. Yes. Kuba tasobola kugenda ku makyaki eyongereko. Kakati Mukama Katonda n'agamba kantonde zino engalo. Engalo zino omuntu kwajja okusinziira buli omu atandika okwepimaga naye lwaki zino engalo tezenkanankana. Bwe tuba tubala engalo zino tugamba nti ziri engalo 5. Yes. Engalo zino tugamba nti zikukoliko ennyo enkyala oba enkazi. Ne kubaako n'etya emu ensajja. Naye Mukama Katonda bwe yatonda engalo zino munnange yagamba tezijja kwenkanankana. Olugalo luno olaba lukkamukko luno ne luyitamuko kyokka n'olema kati lujja n'oluyitamuko luno ne lukka. Kiki kitegeeza nti ziri wamu ziri ku mukono gutya gumu zitambula kyekimu era zikwata zitya wamu naye functions zaazo ndala era buli lugalo buli lumu kyerukola oluvaako tekiyigwa bulungi. Kakati Mukama Katonda n'agamba nti wadde munaabanga kitole naye kapasiti zammwe zijja kuba zaawukana. Era ensonga lwaki ogenda n'olaba nti nze mba nakoze omukolo yinza okukola omukolo nga guggweredde mu budget ya $5 million. Naye nga nagwo omukolo tuguyita gwakwanjula oba gwakwanjula. Gwe nga wakoze omukolo gwa millions 20. Nera nagwo gwabadde gwakola ki? Gwakwanjula. Kati gwe millions 20 ze wamaliriza ne budget nga wakoze mu mbeera ya kweyiya. Akati ku $5 million nze ngokoze gwa $20 million. Nze $5 million natuuza meeting emu mwe nazifunira. Oba oluusi nayagala kwagala kutuuza meeting. Bamanye. Naye capacity y'okubeera ne $5 million nali nkola ki? Ogirina. Naye gwe okufuna $20 million oyina okusituuza meeting ezitakansi wa 40. Mukyalo mu family watuddeyo mu mikwano mulina meeting ze mutuuza ku mulimu gy'okolayo meeting ezikola ki? Ne mu group ya WhatsApp mulimu meeting ezikola ki? Tojja okwo oyina ne gy'otambula okunoonya ssente ogakkirizeewo mu bantu ab'enjawulo abatatuukikako obatuukeko. Kakati olengera ndowooza embeera gye tutambula naye nga ffenna tukola omukolo buli gumu gwakwanjula. Era ogenda okwesanga nga gwe ssente zobadde okuŋŋaanya nzize wali eri omukyala afulumyeyo mu nju ajja asanyusaamu ku bantu nze nkuta $20 million ge mufuuye gwe wabadde opulaningira mu budget yo oba mu mbalirirayo. Kakati awo ebizibu mu mikolo bitandikira nti nze nina mukwano gwange Nabiira gwe na mukwano gwa Nabiira ngeza bugeza ba Nabiira bali tubanyiiga. Bawe yagenda maaso ne bakola budget etuka mu kadde 30. Gwofunye omukisa omusajja azze wammwe alese buli kimu akoletedde n'emmotoka. Omusajja azze wammwe eri batwale bukusawo bwa sukali bubiri enewuwo balese obusawo bwa sukali 50. Akati munna akufunako ki? Akufunako ekiruyi. Kyono gwe twakola naye. Ye yali aki. Ono gwe twasoma naye. Nyinza okuba nali musinga n'amagezi ag'omu kibiina. Ajja ate okutuukawo nze kisitatuuseeko. Ng'akkirira mu kukologa n'agenda mu kalogo kalenzi. Era abawakanya abaliyo nga muwakanya nti ebikola by'akalogo kalenzi tebiriiyo mbasaasidde. Nga tebannakuloga. Naye omala kukituukamu. N'okakasa nti abantu ku nsi gye bali abaloga. Singa ku nsi kuno tekubaddeeko ddogo. Singa tokeera ku makya n'osaba n'ogamba nti Mukama Katonda nkusaba ontangira amalogo. Singa kuno ku nsi tekuli ddogo. Singa abantu tebakeera ku makya kugenda kusiiba. Mulimu n'abamaaso amabi. Mulimu n'oli nga tagenda kugenda kusooka kuloga. Naye ebigambo byagenda okukozesa byakulamirizaako bye bigenda okugenda mu maaso
n'okulaba nga bikukyankalanya mu nteekateeka zo. Era abamu bafuuse successful emikolo gitambula bulungi ne giggwa. Naye wayitawo ennaku 5 wiiki emu oli ne baawukana. Wiiki egi nga owulidde oli bamukoze omukolo gwa kawumbi ne wiiki emu nga taliiyo. Oli bw'aba nga balaba nti omukwano weeguli ne wayitawo wiiki emu ne bamukologera namukwatira mu kikolo eky'obwenzi. N'asanga asikaali nga yebase ku mukyala we. Nga bulijjo aleeta bikola na bikola. Naye nga n'omukyala bwe kimala omuggwako tamanyi engeri gye kituuseewo. Oli n'asanga omusajja nga yebase ku mukozi we naye nga n'omusajja tamanyi engeri gye kituuseewo. Abamu nno babeera babayambye baba tebabajje mu bulamu bw'ensi. Naye mulimu ne bannaffe abakolera bannaabwe olukwesese n'enkola ey'akalogo kalenzi ne bagenda mu maaso ne bajja bannaabwe mu bulamu bw'ensi. Oli n'akola eddogo ogenda okulira oli oyavudde ku mukolo ennaku 5 yayiseewo ne bamutwala mu ddwaliro n'afa. Ne bagenda ne baziika. Waliwo omukyala gwe balaga ku TVM gye buyiseeko awo. Yali abadde n'ebbaawo okumala ebbanga ng'era bazadde n'abaana 3 bazimbye. Nabeera eyo mu byalo eyo mu bitundu by'e Masaka eyo bati mu Gweta Masaka. Nga bali bulungi batambula batandise n'okukulaakulana. Naye we yalangirira okwanjula ne batuuka mu mukolo gw'okwanjula buli omukolo enteekateeka ne zikola ki? Ne zitambula bulungi. Mu kutuuka okutambula obulungi batuuka mu kaseera ak'omugole okuvaayo. Omugole afuluma n'asooka n'asanyusaamu awo ku bantu naye era nga teewuliramu bulungi. Agenda okulaba takyamalako ne bafuna akatebe ne bamutuuza wansi. Adde Namayumba amulegaddamu okufuluma nti omugole teyeewula bulungi naye tuleete ebintu twangu asobole okudda omulundi ki? Ogwokubiri. Abakono baleeta ebintu speed. Baba bimala bagamba bannange twetaaga buyambi mukubira ambulance tuleete. Ambulance nejja. Era abako baba basibula bagenda nga ambulance etuuse okutwala omugole wa mu ddwaliro. Omugole mu ddwaliro teyabandalayo na nnaku ziwera 2 ayinza okuba yamala essaawa nga 38 nassa ogw'enkomerero. Neteebereza omukyalo oyo singa omukolo gwo teyagukola singa ne kati akyali mulamu. Kubanga yali alina ebbaawe ennaku zino tukikozesa nnyo nti mu bufumbo bwa Kawondo kakubye eddinisa. Nga alina ebbaawe bazadde n'abaana 3 nga batambula bulungi era nga bakulaakulanye. Mu kwagala okugenda mu bazadde n'okubawa essanyu ly'amalembo. Maziga gante. Mwe mwava amaziga g'ente. Abayina era essaawa zino abasanyuka bo munnaabwe ng'ali mu ttaka b'essaawa zino munnaye bali mu kuyunaayuna. Kale n'olwekyo abantu abasinga tebaagaliza nti oli bwe yabeerera wali osanga oyinza okusanga baali abaali mu kika. Naye tebamanyi bulungi bw'alina. Nga mulimu abaali mu kika nga bagamba naye kiraka gwe mukolo ogusoose wa taata waffe oba gwe mukolo ogusoose wa kojja waffe oba gwe mukolo ogusoose wa mulirwana waffe oba gwe mukolo gwa mukwano gwaffe ffe tetufunanga ku mukolo. Ne basalawo bakola olukwese kuba bo baali basanyufu ndowooza nga ali mu bufumbo bwa Kawondo kakubye ki? Kakubye eddinisa. Ate abo bamwenkana level. Kakati tabayitako yembeera eyo ekola ki? Etambula. Oyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'afa n'agenda bw'atyo. Mulimu n'omukolo omulala abako baba bayingira bwe bati. Gwali era eyo sijja kwogerayo. Abako baba bayingira nga bayimba oluyimba lw'eggwanga bazeekawo oluyimba lwa tribal gye baalimu nga bagenzeemu bamaliriza essaala enfuufu gye yava n'empewo. Abantu tebaamanya enfuufu n'esituka n'esitula zi tent n'emenyamenya keeke n'eyingira mu keeke bigenda okuzikira nga emmere eguddemu enfuufu keeke eguddemu enfuufu abako nga tebakyafaananika. Naye nekyewuunyisa mu ekyo ate omugole yali Namayumba yali tamanyi kiribwa mulujja ngwera okukasa eddogo nti esibo nga tamanyi kiriwa bweru. So ebintu ebisinga bingi nnyo omukolo lumu nze nno omukolo gwe nali ntudde waka sijja kwogera gye gwali kuba nkoze emikolo mingi
akati nali ndi wawaka ali kusaidia mchara nze tata wawaka tugenda ne munnange gwe nkola naye mba ntuuka abakobe balina osalira akagwa bayingire nenengerawo nga waliwo akabugo nga kezinze nga kaliko empiso eneeso n'omukeeka abazinzeko n'obuso nga batudde awo n'emmwanyi zaali 2 wansi mulyango we bayingirira kwe kugamba munnange nti bino obirabye nassa amaaso wansi era n'agamba mbirabye naga kati etulina okukola omuntu yatuwa omulimu ffe tugende tumugambe nti owaayo waliwo abakoze eki babateze ebintu naye tutumanyi oba mmwe mwakoze eki mmwe mwabitaddewo nga tugenda tugamba omuntu oyo eyali atukulembeddemu twaddiirwa eyo tumugamba wali tulabyewo ebintu bwe biti ne bwe biti naye bweba nga bemwe bya kika well and good muyinza okwamwena kyemweganga naye banga si byammwe batadde ekijinji mu mukolo guno ewaka twali tugenda okwogera baali balokole ng'omanyi nti emikolo gy'abalokole musooka kusaba biki bwe bityo baganyo bitambuliza mu ddiini anagamba afe tuyinza bikola tuli balokole biki kale tugamba kati kino kyekiseera munnange mugende mugjewo ebintu ebyo isawo eddakiika 10 anoonyeza abijjawo bagenda tutuukawo ndowooza waliwo eyafuna olugambo kati nze nategerera nti omuntu era yabiteze tuli kumpi awo nga twogera bagenda tutuukawo mu ddakiika 10 nga bivuddewo nga tebiriiwo naye mu kubijjawo baabijjawo kuba ku mukolo gwo natuuka ssaawa 4 nga nze alina okulukumiaŋŋamya ewaka waayita eddakiika 10 aga enkuba n'etandika okutonnya ate ebisebo teyali sizoni ya nkuba enkuba neetonnya okuvako ssaawa 4 n'ekitundu neyingira 5 netutandika okwogerayo ebimako 2 enkuba neyingira 6 netandika okutta decoration olujja notandika okuseetera bweruti ewaali obusubi nga buli muntu alinnyamu ekigere kiringa ekikkamu enkuba neyingira 7 enkuba neyingira 8 abantu mutandika okuleba batandika okuleba naye bannanga abalogo bakulo namwe temuli bangu enkuba neyingira 9 enkuba neyingira 10 enkuba mu kuyingira 10 nga nze omulungamya ewaka kwe kwata omuzindaalo nenzija ku muzindaalo nenga bannange abantu bawano ffena tubazze kwagaliza bwe tuba nga tukkiriza nti tuli balokole bayibuli egamba nti yagaliza ofune kyokola munne essaawa eno naawe kisobola okukutuukako eyo mu maaso kisobola otuwa ku mwana wo oba yakikoze ng'oli muto naawe osuubira okukola omukolo guno mu maaso naye bisobola okuba mu mukolo gwo nga bwe nti byogera ku muzindaalo naye bagamba bannaye omuntu yakoze ekintu bwe kiti ne bwe kiti wandiyeekubye mu mutima n'oleka omukolo gwa muno ne gugenda mu ki mu maaso ng'olwo njogera ebyo zaaba ziri mu 10 abako ekikubo kye baweteddemu okutuuka awo kyattaka ate sikiwe malamu lwe luguudo lwe bayiyeemu oluyinjayinja lwe bateruseerera naye ekintu kye kyali kikubo kya malamu kati nga kkiriza gaana balina okuseerera kakati abantu ne beerema enkuba neddamu neetonnya neyingira 11 neyingira 11 mukazi wamu n'ava yali okuba okukyana bannange tubasaba ebintu bino amalogo gabagaze kyetaaga ne musooka ne mugenda ne mulima ku bijja naye akulemberamu omulimu ogwo gw'okulima ku bijja abeera yennyini omugole jjukira alina make-up mulokole ekintu kyamugamba takola ki ne beegayirira omuwala paka omuwala bwe yavaayo nga ssaawa zingira 11 enkuba etonnya n'agenda nga bamutaddeko amuleera bamubikkiridde n'alima ku bijja mu nkuba nkunyumiza byendabye mu mukolo mu nkuba n'avaayo era bwe yavaayo dakiika 15 enkuba n'ekya olwetuyingira 12 abako tebannatuuka kadula amasimu ne gatandika okuvuga bannaye mutuuseewa ng'emmotoka zaseredde emu yaseredde kilomita nga namba endala yaseredde mu mayiro 2 emmotoka y'ebintu ennaweta ekyali ku mukolo guli nteeka naye yali bawadde solution nga tebinnaba kusiitana bwato yali asirise lwa nsonga amanyi bagamba bajja muwakanya kubanga banaddiini nnyo ekyali ku mukolo guli
Kakati tuba tuyingira ssaawa 12 kitundu abako baalinga 7 ne batuuka ne bagaba bane emmotoka zaffe zaaseredde dda tuba tulaba n'emmotoka endala neetuuka ne bawera 14 kuba twali twekedde abantu baali mu 75. Kakati ekyali ekirungi nti n'omulungamya mwe yasooka mwe yajjira ne tuteesa tutandika omukolo abala bajja kujja beegattamu tutandika omukolo ne Kawasa ennyini tannatuuka omukulu alina okuwasa tugamba tulijja tukola ebyamangu mangu byo bikola eki bitambule nga tutandika mukolo ababuuza balanisa okujja okubuuza bafulumya oluzingiddemu bayingidde tuba tumalayo gurupu yali yakuna Kawasa nga ayingirawo kakati nga tutandika okuteekateeka Ssenga ku ssaawa mu kitundu ez'ekiro Ssenga nga afulumayo nga ajjayo nadda e Namayumba. Naye ate ekyo sijja kukimalayo kubanga mbadde njagala nkulage abantu engeri gye bataagaliza muyinza okuba mu kika mu b'eŋŋanda mu mikwano. Kaakati ng'ovuddeko ekyo nze ni musajja munnamawulire nsoma amawulire ate n'okola programu zezo ez'okumakya na co-host wange gwe nali nkola naye sigenda mwatuukirizaako wano linnya tuyina fashionista yali amwambaza mu programu eyo ey'okumakya ng'omukyalo bambi amwambaza omuwala oyo nkola naye nakolanga naye olunaku lumu mu wiki. Kaakati co-host oyo omukyalo oyo yamwambaza yalina omukolo ng'olwadde yazaada ne musajja we yamukolera bizinensi bulamu butambula bulungi baalina omukolo ng'omukolo gwakulwa 6 omuwala bulijjo abadde yeevugira mu mmotoka ye n'agenda ku bizinensi ye n'atambula nga tatambula ku booda naye omuwala olunaku lwe yalinnya booda n'agamba nti bannange kangende kwe maliriza amangu kakangireke owa bodaboda we yeekangamu omuwala ku booda baliko abantu aba nga kuliko omugoba wa booda avuga nga kuliko ne mukwano gwe emabega era ow'emakkati booda we yagwa emmotoka gwe yalinnya n'afa. Omuwala bamuziika eyo Mbalala libadde wano just of recent last year. Omuwala ng'omukolo gwe afa mu wiiki eyo ng'etandika ng'omukolo gwe gwakulwa 6. Oba abedda kyebava tebabakkirizanga kutambula tobakkiza nakwenyiga ensonga kintu bagambanga nti omuwala ensonga yalinga ey'omuzigo nti omwana tumufumbirira muzigo abantu abamu tebalowoozanga makulu kigali mu nsonga eyo kyobola nga tulina okudda ku nnono. Nti gwe otuddeawo twalina okufumbiranga n'ovaayo nga olabika ng'ettungulu ekyali ng'ekigenderwa nga tukubuzaabuza okufumbirira kwalinga kukuumira wa ebyali kusanze eri yonna waakiri kabikendeereko twalinanga n'ababimalamu bika nti bane tutangira nga baleetawo balinanga ebintu bakolanga emikolo egyo egy'okutangira bino lijje likube kuno lijje likube kuno lijje likube kuno eddogo likube kuno liddeyo oba ligende lisaanewo. Naye emboozi abavubuka ab'ennaku zino mba mukola emikolo egyo nga mugipulaaninga mugendako mu bazadde mudda ku kika kubanga mu bika tebakola mikolo naddala omuzadde omu abanga yafa nga temalirizanga lumba bakatanga mulufulumyanga tukkirizibwa kukola mukolo. Ani abimanyi ebyo yange sibimanyi badde sibiwuliranga badde manyi oli biba byaggwa fe tulina ssente zaffe abakulu abaliwo bakkiriza tukkirizibwa okukola era olina okukola omukolo ogwo emuba nga olumbe balwabizaawo nti afudde ne balwabizaawo ekyo kibawera mitundu. Okidda ku families ezitakola nnyimbe tebakola nnyimbe tebakulimba teri family etakola lumbe. Waliwo ojja kusanga bannaffe abalokole batera okumalirawo nnyimbe nti ono afudde baba bava emagwamu omusika ne bakola ki namuteekako olumbe lwe balukoze ekyo nga tebamuwadde bino bifundikwa ne bagamba migundi ye musika naye families ezibikola wezi gyebiri naye ate olumu bakikola mu bukyamu bakikola mu bukyamu tukkirize ebintu ebimu bitambule ku mitendera kwe birina okutambulira
bwe byali erinnya lya tribe yeggwana Nambaziira yeggwe Nambaziira ndi muganda muzzukulu oli wa Kasimba ndi wa Kasimba muzzukulu wa Kabazi kakati nze ndi muzzukulu wa Katongole jjajjaffe mugatta bantu e Buddu erinnya Nambaziira oba erinnya Senteza galina amakulu munnaye nga wali wakajja ku nsi tebasooka kutuuma linnya liri lyosose kuŋŋamba lya Nahid omwana ono kasookera mu bbulemu erinnya lya Njuki litegeeza ki nti baali nga batabaazi baali nga balwanyi kati oli waawulira Njuki ajja kulowooza negenda ku mubisi egenda ku ki naye nga balina gye basimbulizza okitegedde ye ya Nambaziira tutunuulidde yali akola ki omukyala oyo gwe basooka kutuuma erinnya eryo mu kika yali atya okitegedde kakati tusooka tumaliriza bino eby'amannya gaffe tuddeko amannya getufunye amalala so kakati mweŋŋambira abavubuka ebintu we want showcasing twagala nnyo okweraga n'ebintu ebirala bigwa mu kkowa eryo naye ebintu bino bikulu nnyo bw'oba nga tuli mweteefuteefu kumaliriza bintu ebyo omukolo guno sooka oguveemu n'oba ssente ozirina ekisooka bw'oba ng'ogenda okukola omukolo guno nga waliwo atakwagaliza osobola okuguvaamu oli nakkologera n'ovaayo ensawo neyakamu omusana omuwala oba omukyala gwe owasa ayinza okuba yakwagala lwa ssente ensawo kasita emala okwakamu omusana olwo omukyala ng'anyenya mu ttanka ekigambo kunyenya mu ttanka okimanyi olwo omukyala ng'anyenya mu ki ng'anyenya mu ttanka bw'obanga omukyala wamwagalanga engeri gye yakulamu figa ye nga eri figa 8 bajja mukologera afuuka oluti alwala afuuka oluti ogenda mulekawo kale ebintu ebimu twetaaga okugenda ne tusaba Katonda n'ebintu nga twetanga tumugamba nti wakati nga tukola emikolo gino egy'okwetangira tukulemberemu emikolo gye gw'obulungi naye tuba tumaliriza tufune emikisa tugyeko ab'amaaso amabi tugyeko n'abataagaliza mu mbeera eyo nayogerako omukolo lumu kati nvuddeko eyo ngenzeeko mu nsonga njagadde okutabulamu y'amatikkira graduations nayo bakologerayo bakusinaanya omukolo abaana abamu tebaagala zikola ennaku zino zirimu abantu abangi ekyamuzaddewo ne mutuula ne abasinga emikolo egy'amatikkira gino bagimalya mu families omwana ava ku university okumutikkira ajja butereevu kandi balyamu kye balyamu ne bakimaliriza ekisooka eddogo lifulumira nnyo mu birabo bye bakuwa nga ggwe omutikkirwa lumu nina mukolo gwa mukwano gwange gwe twaliko naye ekyamuyamba nti ebirabo ebiseera byesumululira oli yamuleetera mu birabo ebingi byebamuleetera oli yamuleetera ekirabo nga kya musipi bagenda okisumulanga ekirabo kya musipi nga baasibyeko ebyoya by'enkoko 4 nga kuliko n'omusaayi bino ebintu byanjogera baneegye ebinsirimba bafamire era ekyamuyamba nti oli ye yabisumulula omulala kubanga atali nanye eddogo olumu terimukwata tegerekese bulungi bibeera bitegulukuse kale mu mpeera eyo amabaasa ago ge baleeta mubeeramu n'abatali ddogo naye ng'oli aleese butwa obutwa butambule mu bbaasa oli n'aleeta ekirabo nga akitaddemu ebijinji by'otamanyi ng'agamba nti nkirangirira ekirabo kino bw'atandika okkikozesa oba bw'akyesumululira omulimu gw'asomere tagenda kugufuna era taligufuna abonebone sorry n'osanga omuntu kalindandisa obijabula ndikale kamusonyiwe omukolo gwabwe guberewo ogw'embaga bandule batuuke ne ku mbaga naye talifuna zadde mu bulamu bwe tajja sanyukiramu obwo bufumbo ajja vaayo ne mubeerawo nga ssente muzirina mukola zituwazi mawanga ag'enjawulo mulina buli kimu
ne mutuka ku extent yagamba tujja twadoptinga omwana naye ng'omwana tomufunye kubanga ekirabo ky'obufumbo mu nsi muno Mukama Katonda yakireka nga kya mwana nti gwe nkera kumakya nenkuwasa oba sente zanaakuwasa ekigendo bagatta muzadde omwana mwe bamuyita katugambe nti Travin bajja kuyita nti mami Travin daddy Travin kibagase ekyo nowaligendawo tekiriggwawo so abantu abamu bagenda basiba ekisooka onoonye omwana omunoonyeze mu mazina akubule otambule buli wamu akubule so bategeeza nti mugende mu maaso n'okulaba nga mwetangira mukolo gino nga mugirangiridde kakati ogenda kwanjula ng'osaatuukira mu mulimu wamu tulina okwanjula shawa okitegedde tulina okwanjula shawa otaddeyo ku TikTok otaddeyo kali otaddeyo kano otaddeyo kali ate basinga kunsesa bayita emikwano jjobera nti bamanyi bonna kyekiringa ne bana abamu abafuna embuto atandika otulaga mwezi gumu n'akulaga myezi 2 n'agenda atuuse ku zibebi shawa ebintu ebikolebwa ng'omaze okuzaala oba video wazikwata zikwata ozitereke oziteekeyo ng'omaliriza okuzaala ate nakyera erudda si kirungi omwana wo otamulagaalaga abantu balina baana so mu mbeera nga bwetambula bannange ebizibu biri mu mikolo emikolo gino ffe abagirimu tumanyi ebizibu byagyo era olumu bakuyitako ne mu meeting engeri gy'oli omulungamya ffe nga wetwaweebwa ekitone nti omanyi okusoma audience n'omanya nti ono aliwo okukeneka ali mukeneka mukolo gwa munne ng'ali mukukeneka nze mbalaba omuntu abeera mukolo gwa munene nga omulabira ddala oli ali mukukeneka kakati mwegendereze nnyo abantu bemuyita mikolo gyammwe omanyi ebintu ebimu si byangu byakwewala naye ate era mulimu ebyewalika tubyewala ebyasobola kubyewala tubyetangire omuntu osobola kunnimba ng'olina ekika kyo mpozi nga mu kika kyo olimu buwuugu tomanyi kintu kye bayita kwetangira neekuba kusaba musabe naye nga bimwetangira ffe tuba tukola emikolo bwe mba nga nzijidde ku sayidi ey'abako naddala ey'okwanjula nsooka n'ekiggula luggi ekita ekiggula luggi kita ekiggula luggi ekyo kibeerako enkata kakati munnange gwe ntambudde naye bw'aba yeetisse ekita ekyo mukulemberamu ne tutuuka wali eri ennamiryango oba ku mulyango mu kisasi wansi w'ekisasi we tuyimirira enkata yewe ekisasi kati wano nakuba kuliko olugogo olaba naye amazzi agatonya agava ku mabaati ng'ogalembese wano wansi gabera ekisasi kati kyekyo ekisasi okitegedde amazzi kwe gakulukutira enkata kasiteesala ekisasi bweti neetasala namiryango kuyingira namayumba eyina emikolo gyayo gyekola talina kuyingira namayumba era oli kasita agikubbako oba olina okusasula engasi ne mwana ne mugikolerako emikolo n'olwekyo ensonga lwaki nze mukolo ne guba gwa ddiini gutya enkata eyo erina okubeerako enkata eyo wetugijjayo ngikwata nga nze omulungamya ng'ono omwetisi amaze okugimpa bwe tuyita kizito neŋŋenda ku sayidi y'eri ey'omulungamya ow'ewaka n'ensooka n'engizungulula buli wenzungula nga njogerako ebigambo tutaggula eddogo tuzungulula eddogo eribadde lyategeddwa n'ebikologo byonna ebyabadde byategeddwa n'ebitegeddwa ebule n'ebweya tubizungulula nga tusinziira wano ebiremi n'abalemesa bano abaana bano okufuna emirembe n'omukolo guno okutambula okugenda mu maaso byonna tubikutula ne tukwata enkata eno tugizungulula oli n'akwatako sayidi zeeri nange nenkwatako sayidi zeeno ne tutandika ojjabuluzaamu mu makkati oli ayogera nange enjogera ebisiraani byonna tubitaggulula essaawa eno amalogo gonna tugataggulula byonna
n'abaloga b'amaaso amabi abali ku mukolo guno abeefudde nti asikaba ibe mmindi bonna nga tebafuye emmindi nnungi byonna tubitagguludde va wano genda sala ngeba yamanyi ne bwoba oli wamputtu kale bajjajjaffe baabirengera oli omuntu ayinza okulowooza nti namiriza naye nga wokyogedde ebeera saala etaggulula nga tutagguliramu eyo enkata abantu kyena baba mu nsi wano eno bakale mu bantu abamu abeeyita nti bategedde nnyo eddiini bagenda ne bakitwala nti gwe kyoyogedde omuntu wa bulijjo kulaamiriza naye ate pasito oba sheehi wanajja n'ayogera ebigambo ebyo yaaba asaba nti nawe olulimi lwo lutonzi yes wekiri so bwe tumala okutaggulula ono n'asigazaako ekyeri nange nensigazaako ekyeno kalombolombo kaataako giyuzaamu wakati akalombolombo ntuba tutagguludde okay kubanga enkata eyo yekulembera omukolo nawulirako abagamba nti enkata eyo we bagitwala kati emikolo tegikoleddwa nga agitute muntu mubi musobola otamulaba mukolo mubi kaseeyo enkata bagikwata ekisooka bemukoledde omukolo bemuyambyeko bayinza okusinkana ebizibu batalabangako mulamu bwensi buno kubanga agituta wabeera wa mutima mubi agikolemu ebintu bingi n'abasibiraawo mu buli kimu nga buli kimu kyemukola kibamenya oli ayinza okufuna omwana olubuto ne lumalako emyezi nga 20 ataluzadde nga newagenda omulongoosa nti bamulongoosa ajja kufa okitegedde ebibadde byangu byonna byonna nga bibazitowera n'okufuna 10 mu nsawo nga luzitowa kuluteekamu pozi bakikozesa kwetikka kuwewulako kakati ono abamu bannaffe bano abatuyambako okwetikka bo baba tebamanyi mugaso gwayo naye nga omugaso gw'enkata eyo mukulu nnyo era kyova olaba basinga bazikoleramu ebintu singa oli ayinza abamaaso amabi ate baba babeera active nnyo ate baba babeera babimanyi nobimanyi kyova olaba nti omulungamya w'omukolo mutye naddala akola ensonga eyo yensonga lwaki ojja kusanga beera mulaago tomanyi lwaki beera mula nabo balina ebintu bye bategulira bingi n'atasigamba nti babitegula nti basawo baganda just ekintu kyakolaawo ekitonotono enjo knowledge gyakozesa n'amagezi gakozesa aba kuyambye bingi n'ebigambo by'olaamiriza noono newaba atandise okusiba nga tannaba kugenda kusiba wakati ng'omukolo gutambula naye atyamu kale emikolo mingi ekisooka mufune nnyo abantu abaluŋŋame b'emikolo abagoberera ennunu abatali bakomedi kale oli nwateekamu komedi naye nga ali ku nnono alina ekinyusi weekiri amanyi waku ennono ng'agitambulirako ensonga ezala mu mikolo nga tuvudde ku y'amalogo ensonga eno tugivaako omanyi bulungi oli muluŋŋamya ovudde eno omanyi buli kimu ekirina okukola ki okolebwa enkata tugireese ku byenjogeddeko ekyokubiri otambudde ne bayibuli ekoma eri gye tuyita enteetakamiza kaakati omukolo ogw'ennono n'olyoka ogutambuliza mu ssuula verse chapter what and what ne gugweramu ekyo tolekeddeyo munaddiini wali baagatta abagole bano ssuula kizalikozesa alifuna ezize towadde mwagaanya abantu abatudde ku mukolo ogwo nti bajjajjaffe nazzi kuno bagikolanga batya emikolo gino okutambula oba ntegerekesa bulungi naye nze ndowooza abaana babivaako dde ebyo byennono so ebintu ebyo temulowooza nti olumuzi bantuuko naye ebintu ebyo bibeera bigenderere ebintu ebyo babigenderere teebereza oli ku mukolo gwe nga gwakanjula omuwala abadde mu bufumbo bwe okumala ebbanga azadde abaana 3 takulanga kwanjula lwakoze okwanjula gwe mukolo gwamuviirako okufa lwafudde ku mukolo wennyini waliyo omukolo gwali eyo bamuganya nakuggwa gwali Sheema Lukunjiri ntuŋŋamu nga gw'amaanyi bawesitane nali manyi nti nkuze manyi nti aba bantu oba nali manyi biri nnyo wano mwaffe kiringa kuŋŋamba omunothana nkubuuza ekibuzo waliwo watali nnono bazinyo nayo manyi nti kale kyewunyisa olaba kabaka w'Ebungereza ng'atuuzibwa ku Namulondo ya baitha balina ennono olaba gye bakola queen baani empajiruwagana ddala mu ddiini ya Protestant Bangereza si bwa kabaka wa Bungereza noloza ki bakola ennono ng'atuuzibwa
nakkiriza lwakuba naye twefuula batabiraba ebyaffe bibi ebyabwe biri oke olowooza bakyaddewo balala bagisoma kubeerako akabaani so ebintu ebimu tulina naddala okukola nga tubyegendereza omukolo gwali gumu eyo nakakwata kajja baholi nze bwe nakakwata ngenda bandoga gutokiraba ngenda bandoga ani yagamba nti emyaka ebiri egiyisa abantu baali tebamanyi Katonda baali bamumanyi it was 200 years back abantu baali bamanyi Katonda nze era nina ebibuuzo byentera okubuuza abantu lumu ne bagaana okubiddamu naye mbadde nkyayogera ku mukolo gwali eyo mu Western ono yagenda n'afuna omanyi n'abantu abamu nga bagenda mikolo bamanyiira abagole naddala abagole abakyala mutera okumanyiira nnyo abantu mulekerawo okumanyiira abantu n'okwesomera ku bantu kati nammwe nze kusaidiyamu olumu akamanyiiro kabaleetera okubaleetera ebizibu gwe neewanika oli n'omanya nti olwa waggulu nnyo akati omugole omu ategedde nti omusajja alina omukazi ye amuteekako nga namba 2 omukazi yakkiriza namba 1 nagamba oke sajja bakyasiimye katutambule kasanza ndabira buli kimu tukola projects zonna zitaddewo omukazi ono mukyala mutajja ateekako akamanyiro nze bikiire lololo ng'oyo bamanyi sigambe nti buli omu abasinga bateekawo sanite abasinga bateekawo sanite naye abamu omukyala nga bagenda bakola omukolo gwali worth 1.2 billions bakola byonna ebyokwanjula ne bakola embaga yali wiikendi n'agenda mu dolesta n'akwogera jestajja kwogera era yamalayo ennaku 3 n'afa kubanga omukyala yagamba oli omukulu nti kale baba manyidde bwatyo bufumbo tajja bubeeramu so no olumuntu lume okwewanika ennyo ate kiba kifulumira ku mumwa kiba kivuddewa ku mutima so n'olwekyo ekisooka teri mu mateeka g'ensi yonna omuntu gw'oyinza kuwabira nti yakulogosezza eddogo nakutira omuntu teri gye bawa baddogo polisi terikiriza tebasobola era tekiribaayo tebikiriza naate nga mwana atu gyeriri n'abasawo tebabikiriza mwana atu gikola kitya gyebiri oli n'aluma omutwe n'abamutwala mu ddwaliro bamuwa eddagala ne bamuwa eddagala naye bamulagira omusawo najja namusiira akadagala n'awona dakiika 2 kale ebintu ebimu mbadde sinna kyempromotinga naye tugezaako okwogera ebintu ebitambula naddala ebiri mu mikolo mulimu naddala kati nga bwe bagamba nti simanyi oluwombo lw'omuko omukyala weesigasenga wasiba oluwombo lwa bbaawo gye balufumbidde wataddeyo bambega nawulira bagamba nti oba teweesigasenga oba mamawo mulamu so biwa mamawo kozi kizibu nnyo mama okwagaliza ekibi naye ate senga kyaliyanguwa oba muganda wo ayinza ofuna ensaala nekimwangulira gye balufumbidde kale nga senga yakwagaliza kuba mulimu basenga bambi abagaliza abatali babi bambi bamene kakati bwabanga gye balufumbidde olumu mwayiga muluwana ba service providers ne bannayo anti omanyi lwaki ate omuntu yaligamba muwana catering companies ezifumba empombo oluwombo lw'omusajja ajje waka service provider ayinza oba talinako nakakuku namuwadde ze talina oluwombo lw'omusajja naye ate neeraliikirira nnyo bembadde nabo g'omanyi oba ne mubali mu catering service musobola okuva omuntu akikkola oba n'agamba nti omusajja nzika mulunge nyimweddize ate omweddiza nga tomumanyi omulabyeko olwo nasasudde ebyo birabika bulijjo munnange omusajja Ronald Mayinja yayimba oluyimba n'agamba nti abalala bajjanga bakkiriina kati bali kugwa manager oli asobola okuba omukozi wo ewaka nga gwe munnange ewaka weejaka nasoma nnyo buli kimu omusajja ng'oganya okuzaala nja kuzaala ku myaka gino omusajja n'ajja nayagala omukozi wewaka n'amuzaalamu n'afuuka omukyala kati ne mu ebyo process eyo nayo gyegendereza era nabyo bikola ki bibaamu twalizawamu omuntu alwekolera alwefumbira atereko bakuuma abantu mwe bali abeesiga kati nga maama ne basinga abasinga tekako amaaso amalala olwombo olwo balulondoole
era 10 terisobola vva mu omu. Kubanga nze abantu abasinga oluwombo anyway sigenda kugenda nnyo mu mpombo kubanga mulimu abantu bangi bali mukola mikolo ennaku zino. Ekyo kankibalekere naye abakategedde mukategedde. Oluwombo kintu kikulu nnyo. Kati gwe omusajja suitcase gy'oleetera mukazi wo. Okakasa omuntu yataddemu ebintu bigendamu omwesiga. Kubanga ebigenda mu suitcase obimanyi bulungi. Bisajja kwatuukiriza wano. Mubeeramu kalondo ow'enjawulo. Yataddemu mu suitcase ye yakuyambyeko giteekateeka omwesiga. Oba tomwesiga. Oba yataddemu kaanayambala n'agwa eddala. Kyandibadde kyamukisa nnyo na kyamugaso nnyo ng'omwami ensonga ezo okuzeekolerako. Sinakindi omukyala wambadde mubeera naye obanga omuyinako access. Ye kennyini abyegule abyeteremu. Bagisibe. Wano mukikole nga formality. Nga ogiswako nakufulu gwe kennyini. Otuuka n'ogikwasa omulungamya avuga nvuge n'akola ki? N'awaayo. Era ndowooza ebintu abantu tubikuddwa amaaso ku lwa mikutu emigatta abantu n'ebirala. Edda nze nga manyi emikolo kintu kya ssanyu tewali muntu alina kinyigiramu. Nga manyi tewali alina kinyigiramu Mukama aleeta buleesi. Buli omu wafuna kikye. Buli omu tulawo oli ogugwo gujja. Gaze gwe mmanyi. Naye kati ku kiri eri ku social media n'eno sizoni yennyini. Tolabako wano waliwo ka video akali ka trending ennaku ezo. Ng'abako nalabye ka video kali ka trending ng'abako zaatuuse ssaawa 2:30 nga zibadde ssaawa 3 nga tebannatuuka ez'ekiro. Naye nga n'enkubakuba eri mu kutonnyerera. Nkuba badda rating ano badda yiba. Oli omuntu asobola okukuba omusala mu nsawo ya bbaawo n'abantu b'ebbaawo bonna ne bamumma ssente ne zibula. Waba yeekazizza okujja n'ajja nga taleese bintu obulumu n'abulirayo. Bannange. Oli baakikola nnyina. Mukiyitako oba omaze. Omukolo guba gutandika ku makya nnyina n'afa. Nga bw'ali awo n'afa. Lwaki oba otwaliramu abatabiriimu? Nze kyo kyekinnuma. Kyovula agamba nti abantu abasinga bangi tosobola kumanya tosobola beewala naye gambye nti gezaako okutangira buko boolaba naye bw'otalaba nabo era oyina engeri gy'osobola okukola ki. Era nze abantu temubagamba nti we mutuuka nga mutadde programu eno nagamba nti tembawo enamba yange mbuzi simanya mbalagire engeri gye bakikolamu buli omu alina ekika kye. Mumanyi engeri gye musobola okumala ensonga zammwe kubanga oli ajja kulowooza wamma kati mbadde nsaba ebintu ebyo babimaliriza bata n'otangira sijja kugamba nti nze kirina kaidiya naye nkugambye buli omu alina ensibuko ye engeri gy'osobola okufuna engeri gy'otangira abasaba musabe mufune engeri gy'atangira akwate pasita bugembe yayimba oluyimba n'agamba nti n'akwata ebyama by'abalabe byange bye baali bateesezeeyo n'abikuba mu maaso gange baaswala leka akube balabe bo mu maaso go Mukama baswale enteekateeka zo zigende mu maaso. So kyenyinza okubagamba naye omusajja tukeese eyo njigambye ekyokubiri fubanga nnyo okulaba ng'omuntu gw'oteeka ku kimuli ky'abasaveya oba bannyinabo abatwala ekimuli ekyo nga kikulu nga nabo beesiga. Omuntu agenda buli wamu wali wakati. Tulonda mikwano gyaffe nti oli mubeerako ne muganda wange omu. Tulabe ba best friend abafumbiddwa aba best friend nga namba 2. Ani nga ndendeka mikwano gyange kati nga mikwano gyange olumu najo giga ayina kuwasanze. Najja mu kimuli ekyo yene yeegira bw'ati. Kabbo ka muwala gw'omukyala kabbo ka muwala lwaki tomwesibira? Ojja kwa best friend wakusibire kabbo ka muwala nga ye alaba olugendo lwe luli mu bbaawo. Kabbo ka muwala oyo akati ndowooza abali olujja badde abikolaga awulire embo weebuusa abantu. Kabbo ka muwala omugole omukyala keesibira oba maama wakakusibire oba omuntu gwe weesiga kubanga onokawa omuntu gwoteesiga nga muwala naddala yajja kusiba mu bibye abiraamirize gojja oweeyo. Sajja atuuke ewaka nga talina kyakulaba nawo ng'alaba nga yatwala n'ekizibu ewaka. Omwesibako. Naye ng'oli mukyala mulungi, olina empisa, buli kimu kirina kwetiriza okubeera omukazi omufumbo ozirina. Omanyi bw'omala okuwasa omukazi
tetukuyita nti oli mukyala tukuyita nti oli mukazi wanti omukyala akyala bukyazi obona obufumbo bwa weekend akyaddeko wali n'akyalako wali naye omukazi akazaki kati bana batannaba kufumbira bye bakyala wafumbiddwa okyali oli mukyala okyakyala okitegedde so obeera omaze okufuuka omukazi naye nga toyagala bakuggyeko kitiibwa kya mukazi fubanga nnyo okulabanga kabbo ka muwala oyo omuteekako essira kabaka waffe bwe yali akuba enkanna mu ngagi kuba Nnaabagereka Sylvia owa Buganda ekigambo ekyo yakozesa ng'alayira mu kyaki wali e Namirembe oba oddayo n'olaba ka vidiyo ako teyayogera nti mukyala wange nkuwasa obeere mukyala wange yakozesa oluganda olutuufu n'agamba nkuwasa obeere mukazi wange omukazi akaza lujja omukyala essaawa yonna akyaluka ntegerekesa bulungi omukyala era mwenna abaami abagenda naddala mu kugattibwa kozesanga ekigambo ky'omukazi kubanga omukyala omuyita omukyala kitegeeza okina mu mayini essaawa yonna akyaluka so ebiri mu mikolo mulimu ebirungi bingi naye njagadde twagale tuconcentratinga ku birungi okutaasa ensi kubanga ebirungi tebiruma abantu babimanyi sijja kwogera nti bannange omuntu yaleese emmotoka ebirungi tebiruma naye ebibi biruma naye nze ngamba nti abantu tulemere nnyo ku nnono ate muleke abalungamya bakole omikolo gino mu nnono omulungamya batasobola kulungamya nti kino bane totwala kyansuusuubo emmwanyi bw'oba ozikwata kubanga wano tugenda ntuyingira ennamayumba eyo nga bagenze okuzaala omwana omulenzi amatamu ne baga bannange nze sigenda kulya emmwanyi nze ebyo dini tebinzikiririza nengamba emmwanyi nga bagikola mu chocolate nga chocolate okeera n'omugulira omwana ne banyo ne kaawa ne nescafe nyo ne weebuza abantu tebasomye tusomye naye abantu bakyalina bye bakola nga biringa bye batasomye emmwanyi abantu gye basomeddeko emmwanyi nakizibu ki bagikuwadde ng'olaba mmwanyi tewali kigikyuse kubanga munnange ffe wano mu Buganda bwe twakyalanga ewa ssenga twalyanga ekijjulo ky'entaba Luganda kwe kubeera empogola era emmwanyi nga senga ajja kulya n'ono gwazze okutaba naye Oluganda ono omwami ali mu mutuma amugendereke ewa muganda we nze no nali manyi ebyo babikola entaba Luganda ng'abantu babadde balina obutakanyo babaali badde kubagano then emmwanyi ne giraasi z'amazzi naye wano kati mu kutaba Oluganda tuba tulutabye akati senga amala okutaba Oluganda katulaba ate nti Oluganda tunaalutira omukago kakati bwe tugenda ewa taata omukolo gwe gubeera gwakatta mukago taata amala okutta omukago era ekibira kijjulo kya mmwanyi n'olwendo lw'amazzi emmwanyi ezo balyanga tebalya za nsuusuuba balya zenkanankana emmwanyi balondamu 2 ozirondamu emikono 2 oba olondamu 4 oba olondamu 6 oba 8 tolondamu 3 tolondamu 5 kubanga ekijjulo kyo kisaddaaka ozaala omulongo omu n'abuuka okitegedde n'ebintu ebirala sijja kugenda kubisunasunaka abantu abamu bajja kulowooza nti tuyingidde nnyo ddepu naye twogera mazima so kakati mbadde njogera ku kijjulo ekyo nti ekijjulo ekyo kya makulu nnyo naddala abantu mwe bakyewala era kitaawulula bingi era bwe twamalanga okutta omukago ogwo kati awo taata yakkirizanga okutwala omutwalo wasa muwala we mu mikolo gyonna egiyinza obaamu akabasa oba egiyinza oviirako omuntu akabasa mulimu kwanjulako okwa kwe kusinga otunuulirwa oba n'emirala nayogeddeko ku mukolo okuzza omuzigo nayogeddeko ku mukolo gwawo waliwo omukolo ogwa graduation nagwogeddeko ne bagamba graduation zimwe musinga ozegendereza muzegendereze mu birabo bagraduanise ebirabo temubyekwatira leka abantu abamu babibakwate ate babisumulule omanye ennaku zino sente oli waba akolekedde sente nga ziri awo nkalu ziri well and good bazizingamu ebintu mukwano ne waliwo akodi abamu ke bakola oli najja nagamba nze nkwagala nnyo okumanya naye njagala obeere omuvubuka omugabi azaaza nagamba ngenda ku emitwalo 10 nekwata mu nsawo yogwatikiddwa ompayo olukumi tokikolanga oli agenda ku emitwalo 10 olwo agenda akusiraanye okamanyi ako nakakawulira of recent waliwo omu celebrity omu eyakyogeddeko nti baakimukola yajja mu nsawo nga manya awa munne bino bye bakufuuwa ssente nnyingi najja mu nsawo nga manya afuuwa munne
Ate industry nayo tetokota. Akali oli ajja kikola ndi mpaayo nawe oddeza biki leka gumuwe otume omuntu omulala mugambe munkwatira omumpera 10 olwo nga sirujja musawo yange atulujje mu nsawo yo kyekiringera ne wano kano kakagendeko nnyondo zane bakulembeze banaja bufuzi n'abali ku mirimu byonna omuntu wajjanga nankusaba nga olaba takusanidde okusaba ezo mumpaayo 5 ngola jali yandukuse nusu mutwalo funawo omunna abimuwe gwokyejjemu oba kimusindirire ku simu naye nga tozimwadde nga nkalu ndogoteriyita mu internet akati edoga eri mu mukolo gw'embaga nagwo era mubirabo omwo kubanga bawa ebirabo ne mukuyingira wako abagole wano nga bava ne mukuyingira kano akantu kano akantu ako nga muyingira mwina okuteekako amaaso amoja ennyo abaakasimbyewo baakataddewo batya biki baakokeddemu kubanga mwina okwetegereza ennyo nina omuntu omu gwe nawuli agamba nti kyoba olaba edda mu Buganda emikolo tebasoosangayo bagole tebakkirizanga abaana b'abagole oba baŋŋanda bali so close baleetanga abantu ab'ewala be baateekangawo mu maaso katugeze ba flower girl baba bayitawo lwa nsonga eddogo terikwata tali nnyingi enaku zina tuteekamu baana baffe nanga inobeerako na shining anti munnaye mwe temubimanyi naye mujja genda mubitegeera mpola ensonga eyo kumbadde nkyayogera ku ddogo eribeera mu mikolo egy'embaga nawe olibeera mu birabo n'ensonga ne gye twogeddeko naye ebirabo ebyo there must be a reason as to why we have a matron and a best man kakati ddira kalinnya mu ntaawe wo oba best man wo nawe ogire matron wo yabakwatira ekirabo kyo mulimu n'ababitwali nga bamaze babikulya ne babitwala ewaka immediately n'agenda nabyo osonga ne wetegereza n'olwekyo ebirabo ebyo gw'omuntu musiibuleko busiibuzi oba mukwateko mu ngalo naye ekirabo akireceiving oba akikwata abeera matron na best man so etwagadde kuba teyakomezeza mu mikolo gino naye bwe muma mwagala okuva mu mikolo gino nga muli basanyufu n'okugenda mu maaso emirembe gyammwe ebintu bino abaana abatabiwulidde n'abaana abatabirabye oba nga bazze wabule ne muganda bikola mujja birabera bijja batuukako bana bakikoze sikolima tabakolimidde naye one word for our wise is enough so ate era social media eno gye mulaba nze benna benjogera wano mbiyigidde okwo ffenna tetulina sigamba nti bazadde baffe bamanyi buli kimu tuyigidde ku bantu balala bannaffe n'olabira ku munno ate example ennungi n'oyigirako yebadde ku mulala n'otalinda kikutuukeko ate era ebintu binyumiza mu biro ku social media nga mulabako ebifaananyi by'abawala oli yakamala okwanjula yakava mu kukyala yazadde omwana n'afa n'omwana afiiridde mugundi ebintu bingi waliwo nakyo kozi naye waliwo ebitaba nakyo tubasuniddeko kakati mwe bakusunirako naawe oli waddembe ogenda n'okola research owuwo n'ogenda mu maaso n'okulaba nga weetangira ebintu bino mbagambye tutwogedde ku bintu ebirungi ebiri mu mikolo kubanga ebisinga mubimanyi naye nze mbagambye ekisooka amalogo engeri gye gajjamu nga balaze agamu agategeddwe engeri gye tugategululamu nga tukozesa enkata n'ebintu ebirala omukolo nga tegunnabaawo sooka wetabaalire mu famire yo giwa obudde mulabe engeri kwamberamu abantu n'abamanyi nga bo babalamiriza nti mu famire temuli bamwana alikola mbaga memuli nsitali wasa mukolo gwa kwanjula omwana talifumbirwa mbaga kakati mulina okwewa amagezi nga tonagenda kunabimanya muteguludde mutya ebintu ebyo ebintu bingi n'emiziko mingi naddala egibirawo naye gwogenda fabooti nga tosose kutunulako kiri mabega nga tosose kumala kunoonyereza ogenda kutomera ate otandika okwejjusa ensi mu mbeera nga bwekola ki mu mbeera nga bwetambula twogeddeko ku nnono ennono gye tujogeddeko olumu nti omukolo otutambuliza nnyo mu ddiini ntugubuzaabuza ebiseera ebisinga sigaanye kubuzaabuza kale otutambuliza nnyo nga tumaze kukola bintu bino era byebizibu byetukola ki byebizibu byetusanga mukkirize emikolo egya kyaki gye bajja mu kyaki ate n'emikolo egy'ewaka gye bijja waka tulabe nga emikolo gitambula gigenda mu maaso mu mbeera nga bwetambula kyaki muziwa emirimu kubanga batuterawo obudde ogenda batugatte wekubanga mukolo gwa kuwoowa yes abanaffe abaisiramu bo bagenda maaso n'okuwoowa naye ate bo kyembagala kuba emikolo mingi gyennoŋŋamiza nti bo bawa obudde bwammwe
batuka mukuwa ne bamaliriza ne bakola ki ne baboowa kolo ne gusigala ngugenda mu maaso bannaffe bakwata ennyo bino ebitabo ebitukuvu omukolo n'otandika ogutambuliza mu ssuula n'otandika ogutambuliza mu lunyiriri paka eguggwa then eno nobeera ogivuddeko era abantu obeera bavuddeyo nga tebakoze eki bategedde funa omuluŋŋamya ng'atambulira ku nnono ate ng'alina kyagenda okutaasa n'okutaawuluza wano mu Buganda nga maliriza omukolo gw'okwanjula tetuleeta mbuzi omukolo gw'okwanjula tetuleeta mbuzi kankiddemu nama twawulire wano mu Buganda mukolo gw'okwanjula tetuleeta mbuzi omukolo ogwo gw'embuzi mukimanyi sijja na bigenda mu nnyo senga muzigo isn't it lwakuba nti nze siri ekigambo mugamba ekigambo kojja kitegeeza ki okujja okugira nti yabulirira abaana abaki tasirawo kijjira omwana omulenzi yabulirwanga jjajjawo omukyala Linda kunga so sekiri sina jjajja mwami kojja ayingiriranga mu bintu bino natandika okuwulira omulenzi ate senga otegeya nti senga tobalabanga iwe nagendanga ewajjajja nga bite omwami wange atuuse natandika okumentaliza n'okubulya taba mwami wo abaki taba mwami wo bagamba omwana waba azaliddwa muwala ndoza waba azaliddwa mulenzi waba omwami naye waba azaliddwa muwala abaki taba mwami abamukowe akutuna akategeera naye nga bajjajjaffe bebasinga nga tulya naddala abakyala ffe abalenzi akali ate bano abawala balerwa nnyo basenga naye ffe omulenzi bajjajjaffe omanyi bamama baffe balina ebintu bebalina okuti bebatyanga otugamba naye nga bajjajja asobola okukaliramu n'akugamba kino nakino nakino nakiri oba kitegedde bulungi nti mwana wange kino muzzukulu kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti so mu mbeera bweto nga bwetambula kati bagambye nti omukolo ogwo gw'embuzi bannange tekuba kuza muzigo kuba muzigo kakati ogwo omukolo gubeerawo bayise ennaku bbiri oba lunaku lutya omwana omuwala atwaliddwa naye kakati ebyennaku zino ebyennaku zino ebyennaku zino waliwo no munnaddiini omu yateekawo bazizaali ssente mmeka nti wenna agatta wano mu kyaki omukyala n'otuuka ewaka nga yes you in virgin territory ogenda kudda otwala ekirabo kino ekirabo ekyo munene tebakitwalanga mbe yali agase teri ekirabo yali akitutte okitegedde bulungi so embeera bwetyo bwetambula neyanziza nnyo mpozi nga waliwo ekirala tewali kyamaanyi tewali biweddeyo webale nnyo webalire ddala omuluŋŋamya waffe era omwogezi w'okumikolo mwebale nnyo abalabi ba Bronskin Events olwaleero mbadde ne mwami Njuki Joseph atubuulidde enjiza ebipya nyongeddeko ne ku bikadde alina amatu awulire ategezeeko ne munne ayagala oyiga aba ayize atayagala era ajja biyitako abirekaawo mwebale nnyo byonna byonna bemwerekereza oba nga mulabye channel yaffe mwebale nnyo okusubscribinga n'okufollowinga tukyaleeta ebintu bingi ndowooza mukiraba nti buli omu gwe tujja naye baba mu field y'emu naye buli omu alina knowledge eyiye alina kyakugamba ekipya nze njogera nabo buli kadde naye mubaako ne buli omu muyigako ekipya so okuyiga tekukoma tekuggwayo tolowooza nti walaba mwami skills ate kagwenyu kyagenda kuddamu by'olina edda bibadde byanjawulo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala stay safe